الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم أصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابته أجمعين. أبو رغاندا amatenda amalungi amajjuvu agatali mbukendeevu bonna gatendebwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwebaza ow'ekitiibwa Allah okubanga akyatuwadde obulamu. Mu mbeera eyo tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala obulamu buno bwakyatuwadde abutufuulire ensonga y'okubeera nga tulongoosa emirimu gyaffe. Naamira omwoyo gwange n'ogwa buli muntu yenna gyali okubeera nga atya Allah subhanahu wa ta'ala. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala nsonga ngazi nnyo, naye nga mwogenda okuzingira okutya Allah subhanahu wa ta'ala antaj'alu bainak wa baina ikaba Allahi wiqaya. Kwata wakati wo ne wakati w'ebibonerezo bya Allah oteekewo ejjiji wa yaraka Allah haythu amarak. Allah abeerenga akulabira wayagala okukulabira, wayukidaka haythu nahaka, abeerenga Allah akubulwa watayagala kukulabira. Nabweshi abooluganda kitugenda okubanga twejjukanyako olwaleero ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam byaleeta mu hadithi ya Nu'man bin Bashir n'alaga nti buli muntu yenna ayina bakwano be ba mirundi esatu, oba buli muntu yenna ayina emikwano gya mirundi esatu. Mbaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam yagamba nti ma minkum ahadun illa walahu thalathatu akhilla. Yagamba nti teriyo muntu yenna mu nsi okujjako ng'ayina emikwano esatu. Emikwano gino gyetaaga buli muntu n'ogyetegereza n'ojjamu omukwano ki ogusinga okubeera ogw'omugaso gy'oli n'obeera ng'onyweza omukwano ogwo. Mbaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti omukwano ogusooka fa khaliluhu yaqul, mukwano gwasookera ddala buli budda gamba nti ana ma'aka, gamba nze ndi naawe, fakhudh ma shi'ita wa da'a ma shi'ita. Buli kyoyagala okukola, kyoyagala okunkozesa nze ndi mukwano gwo, kyoba okola, kyowulira nga toyagadde kyoba oleka. Makulu nkosa kyonna kyoyagala, kyonna kyotayagala beera ng'okireka. Mbaka yagamba nti fadhalika maaluhu, yagamba nti ezo ze ssente zo Allah ze yakuwa. Oyo mukwano gwasooka. Mukwano gwasooka mu mikwano gyonna ye ssente. Kyoyagala okukozesa ssente teyinza kukeera ku makya ensimbi negamba nti nedda. Bwe kyoyagala ogiteekamu kyogenda okugiteekamu, naye manya nti yawmal qiyama Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukubuuza min aina ktasabahu wa fima anfaqahu. Awaliwo ebibuuzo bingi nnyo nga Allah akubuuza gye wazijja ng'olina okunnyonnyolayo, ng'ate Allah akubuuza ne we wazissa nga nawe olina okumutegeezaawo. Ate mukwano gwasooka yagamba nti nze ndi naawe, kyonna kyoyagala okukola kyoba okola, kyotayagala beera ng'okireka. Mbaka yagamba nti fadhalika maaluhu, ezo ze ssente. N'agamba nti mukwano gwo owokubiri agamba nti ana ma'aka, ganzize ndi naawe, naye fa idha ataita baba almalka fataraktuka, kasonda ku lujja n'otuuka mu maaso ga kabaka wa bakabaka Allah subhanahu wa ta'ala nga bagenda kuteeka wansi w'ettaka, bakwano bo bonna bagamba nti taraktuka, bakuleka. Mbaka yagamba nti fadhalika ahluhu, abo be bantu bo, wa khadama unaabaweereza abo bonna kasaba kuteeka wansi w'ettaka, buli omu kabbuli ateekayo eriiso limu, taraktuka, n'abeera ng'akuleka. N'omukwano ogupembayo mbaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti mukwano gwo yagamba nti ana ma'aka, nze mbeera naawe, haithu dakhalta, onna w'oyingira, wa haithu kharajita, na wonna w'ofulumira. Awo nno weetaaga okuteeka ebirowoozo ebisembayo okubeera nti bya waggulu, kubanga mukwano gwagambye nti ana ma'aka, nze ndi naawe, haithu dakhalta, oba oyingidde mu muzikiti ana ma'aka, oba oyingidde mu bbaala ana ma'aka, wonna w'ogenda okuyingira ana ma'aka, hatta ne oba oyingidde kabbuli ana ma'aka. Kati mukwano gwagamba nti ana ma'aka, nze ndi naawe, haithu dakhalta, buli w'oyingirira, wa haithu kharajta, ne w'ogenda okufulumira. Mbaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam yagamba nti fadhalika amaluhu, eyo nno gy'emirimu gyaffe egigayaliriddwa. Olina w'ogenda okuyingira, olina kuyingira n'emirimu gyo. Kyonna ky'ogenda okukola, oba oyingira kabbuli, bonna abantu bajja kutunulayo buli kimu kyonna bakikuŋŋaanye bakizzeeyo abantu bakisikire,
ogenda kusigazaawo mirimo gyo. Abekyo baganda bange ab'ebitiibwa, mbakubiriza okubanga buli muntu ayongeramu okukola asobole okufuna mukwano gwono ow'okusatu nga w'amaanyi, asobola okubeera nga akunyumiza nti wonna w'ogenda okuyingira ndi naawe newoofulumira, ogwo nno gwe mukwano gwa nnamaddala, gy'emirimu gyaffe. Buli muntu okubirizibwa okuba ng'otereeza emirimu gyo. Esalayo gy'osaalidde emyaka 4 nga by'osaala tobimanyi, tuula wansi ofune obulumi ogambe nti ono agenda kubeera mukwano ki ng'abantu bonna bagenze. Ekisibo kyo kyewasiibye n'omala okuba nga wasiibye ate n'otandika okubeera ng'okikubamu ebituli, manya nti emirimu gyo gikole ogitereeze, ate olwana okulaba nti ogikuuma otuuke nagyo mu maaso ga Allah. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa kullu aam wa antum bi khairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقول